Ni musanyufu nnyo neera nebaza Mukama olwa buli kimu. I'm so happy sobola nakyo explaininga. Era kwataano mbadde nkyewulira naye olwaba computers bange sobola gamba mbu mbadde 100% kuba eno competition era ebeetiisa naye nga mbadde nkisuubira somehow era nebaza Mukama nti kyembadde nsuubira kituukiridde. Yes, so much. Nze sizuukuka ne sitebaka nga sisabye byonna byebaza Mukama. Bannange abakyala bonna beekungira muveeyo yonna bwe bayitanga ekyo temwesikuumiranga eyo nti nze ndi munene sina kyensobola. Bingi bye tuba tusobola lwakubanga twetya bajjemu okwetya abakyala bavengayo basobole kuba bingi bye tusobola okukola ng'abakyala. So nze mbasaba bantwalenga inspiration yaabwe so n'omwaka ogujja banaasobola okuvaayo. Yes. Omuntu yenna asigadde waka nti nno babeere n'obugumu nti awatali Mukama tewali kitasoboka. Omuntu yenna akulembezenga nnyo Mukama mu bulamu bwe. Omuntu yenna ng'oyagala kujja mu Misikavi omwaka ogujja sooka weeyagale. Bwe weeyagala kijja kukuyinza okutwala step eddako kuba it's from self love that you can achieve more love. Kyekyo ssebo. Kale. Ogera mukwano kati wamaggo okyogerako ki? Empaka nze nali musanyufu nnyo okujja mu mpaka zino era najja mu mpaka zino nga mmanyi everything is going to be fair. Naye gye biggweredde vote ya Miss Popularity omuntu gwe badde popularity mbadde musinga obululu nga 100 she was in 400s I was in 2000 whatever. Waliwo n'abalala badde mu 1000 be babadde basaana okuba Miss Popularity okitegeera naye ate tuli surprise fe twayingira nga tulowooza empaka zaabwe twalekereza ebintu bingi. I'm a business woman ndi fashion designer I'm ever busy nabyerekereza nga ndowooza this is a platform nze Nakato Damali contestant number 12 naye munaye batu disappointinze nnyo simanyi kigendererwa kyabwe it wasn't a fair judgment at all. It was not fair. It was not fair. Siri mumativu I can't even go out to okutandika ogamba abantu tumugende mu Misikavi kubanga bya kibbi. We didn't know that yeah exactly. Simanyi omani motoka jeri whatever it is naye nze all I know I sacrificed my time and everything for this platform. Naye batu batukoza kati otukomete bagendedde ku bya voting zibuljo bya tebagendedde ku voting kubanga omuwadde omwala badde n'obululu 1000 omulala badde n'obululu 2000 nze ndabadde na 2000 nze mbadde wakusatu ono Belinda abayiredde ddala wansi ate singa tebasoose kola ekyo kya Miss Popularity kubba bululu tetwandikidde kya Miss Kave singa kino ekisooka basoose kya Miss Popularity singa bakoze amazima ne bawaddala ddala omuntu yasinze obululu tetwanditegedde kale oyo ne bamuwa ba Miss Kave naye bamuwa Miss Popularity ekiragira ddala nti Miss Popularity abadde ku bitaano 3 kyokka nga ffe tuli mu 2007 twataddemu amaanyi gaffe gonna ongamba otya mbuno yayiseewo ddi okuva linki lwe bagistopinze kuva ssaawa 10 kitundu mpaka awe mbu yayiseewo nayisa ow'ebina ffe tuli banyiivu I'm not happy at all kubanga neefiriza obudde bwange okujja mu kintu kino mu makati ga criticism yonna I stood with Miss Kave whatever naye bo watwe batukoze with the judgment wasn't fair at all. Yes. Temuli ba mativu. Nze siri mu mativu. Era nze Nakato Damali. Ne kadi emotoka to. Sisuubira nti nsobola ogamba omuntu ayingire Miss Kave whatever. Ekyo kati obululu bwe bato badde fair. Kati emotoka simanyi. Wanga ne kadi tetugirabeko kadi mugimuwadde. Nedda nze sina nze ku lwange by the way I'm straightforward. Nze I won't hide my feelings. I'm not happy with Miss Kave. Okay. I'm not happy. Yeah. Kakati kyembuuza lwaki bassaawo nze neemulugunya ku Miss Popularity ne Miss Kave yennyini nayo neemulugunya. Miss Popularity ekisooka votes batuwa linki okulonderako naye ate abantu abasinga bwalonda waliwo abali mu 1000 naye ate Miss Popularity bagiwadde ali mu 503 yavudde atya mu 503 n'agenda mu 1000 nayisa ab'e1000 kyekisooka. Ekirala ekya Miss Kave abaana wabadde wabo wala abato
nga boogera bulungi nga balina caves kati nze ng'omuntu wange Nakato Damali omulaba nti muwala muto abadde ne caves answers azizzeemu naye kijja kitya mbu tawanguddeeyo wadde n'ekintu tawanguddeeyo wadde Miss Popularity wadde Miss biki kijja kitya ntawangudde ekyo kibuuzo number 1 nkyebuuza abaana bano beerekereza emirimu gyabwe Damali she's a fashion designer talina mukozi yeekolera yenga ye yalekawo ebyalaani bye n'agenda n'abeera mu bino ebintu Damali Nakato abadde alina okuwangulwa Damali Nakato kubanga alina buli kimu she's a fashion designer engeri gy'abadde ayambaddamu nnungi abadde ayambala bulungi abadde nga decent tewaliwo olunaku lwe yali abaddeko nti nakuname abadde ayambala bulungi kakati ddala oyo gwe balonze muntu mukulu waliyo abawala abatakala obukulu si kikulu naye ngeri omulaba si yeera yasaanidde kati tulina okwemulugunya fenga nze manager wa Damali Nakato nina okwemulugunya ku ekyo